naye batuuka e Germany mwami Ssebatta mukama waabo abagambe eno ye chance Katonda gyakoze eki gyatuwadde kyekifaananyi kiri ng'abakutte mu mikono abantu mu ababiri okuddamu okukola ki okukwatagana era n'abawa ekigezo ne basula wamu ku kitanda kimu basudde ne Kasozi abaali tebakwatagana Ssebatta abagambye nti musule wamu ku kitanda kimu mu nju emu oba mwette njagala okuvaayo nga mumbuulidde lwaki muganya okukwatagana lwaki muganya okuddamu okukwatagana ab'omukwana abaki ababiri mudde enkya mujje mumbuulire oba mugenda kuddamu okukola mwenna oba temugenda kukola mwenna mugende mumbuulire ne bagenda ne basula bonna mu luumu emu ku kitanda kimu ne bakeera ku makya mwami Ssebatta n'ababuuza ku bye nabagambye mwasazeewo ki otyo basudde kyava muddamu n'amugamba ku byonna bye twateesezzaako tukkaanyiza obutakola ffenna tukkaanyiza tusigale nga buli omu akola yekka. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media. Livingstone Kasozi ono nalina omukono mu bayimbi nga Prince Paulo Job Kafeero yennyini gwe twayogerako ku olwo ate takosa Hamani Basudde gwe tujja okwogerako naye mu mwezi ogujja n'abayimbi nga Mathias Walukaga William Kibuuka n'abalala. Kakati oluyimba olwo olwa ebbaluwa ya Night kitundu kya kusatu ekyennyimba ze bayimba Livingstone Kasozi ate takosa na Immaculate Nabiryo ekyennaku nti bonna we twogerera bagenzi. Livingstone Kasozi yafa mu mwaka gwa 1997 ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokutaano. Immaculate Nabiryo ye yafa mu 2016 mwezi gwali gwa kusatu. Ate era eyali mu luyimba olwo eyalinga kayungirizimu olwo tuva okulaba ye omugenzi Mbalire Kateeteeyi Fred ye yafa mu mwaka gwali gwa 2024. So kugambye ekitundu kya kusatu ng'ekitundu ekisooka ye omusajja okusajja laata ate era ne kuddako okomawo ofumbe ate kino gye ekitundu ekyokusatu ekyebbaluwa ya Night. Smart omanyi ntera okuleeta mu nsonga nga zino muzeeyi wo yali nnyo mu bintu bino n'abayimbi bano yawangaala nnyo nabo. Omuntu Livingstone Kasozi erinnya eryo teriterwa kuwulirwa bwe boogera ku bayimbi b'akadongo kamogera okulya Hamani Basudde Paulo Kafeero Fred Ssebatta Livingstone Kasozi. Waliwo omusajja omu yayimba oluyimba n'agamba owala n'otya omugaati obusimanyi oyagala otya omugaati ate n'owala n'eŋŋano kubanga omugaati guva mu ŋŋano. Kakati Livingstone Kasozi yafa mwana muto yazaalibwa mukazi we agamba yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokutaano omwaka 1966 era we yafiira yafa ku birthday ye. Eregeza waliwo ensobi eyakolebwa ku kijja kye mukazi we agamba nti we baamuwa omusajja okuwandiika baamuwa 19 Meeyi n'akola ensobi n'awandiikako 29 August 1966 omusajja eyakola amalaala ago. Kakati obuzaale bwe busumbuwa abantu bangi naye nali njogerako ne muzeeyi Mukaabya neŋŋamba ate ku kiraamo baasoma birala n'agamba Livingstone Kasozi yayitaweza myaka egyo kubanga yali muto nnyo ku nze era Livingstone Kasozi Mukaabya n'agamba yajjako eno ku piikingi naye nga yajjira mu mpale nnyimpi mu ddakiika abayimbi yali amaze okubatubbako naye abayimbi abo kigambibwa gurupu ye yagikola. Gurupu ya kibiina kya piikingi kyakolebwa Livingstone Kasozi. Wamala okukikola nga ye ayagala kukuŋŋaanya abayimbi abo abatwalenge w'akasajja bakolenga music nga ye abeeko ka percentage kafunako kati kasajja ndowooza n'abakwata ye n'abateeka wamu
kati Livingstone Kasozi kwe kumukuumisa olubugo najja oluvannyuma abayimbi bonna n'ababba n'amulekera Peking yamukuumisa lubaale mubbe so yali muvubuka goyinza ogaa nti mukujjukujju kuba yafanga wa myaka 31 yali muto yali muvubuka muyivu yasomera ku Seguku primary n'asomerako ne ku Kampala secondary yamalira senior eyokuna bw'amala senior eyokuna n'atandika okusuubula ne taata we Livingstone Kasozi senior eyabeeranga ekindi ku mwalo nga gyasinzira okusuubula kati Kasozi bw'amala okutandika okusuubula nga n'akasente atandise okukafuna yaddayo okusoma era Kasozi teyamaliriza busawo kyova olya nti bamuyita Dr. Livingstone Kasozi yali asoma busawo naye yabukomya mu kkubo nga ssente zitandise okukola ki okuwera kakati Livingstone Kasozi wemba mugeraageranya nnyinza omugeraageranya ku mutendesi w'omupiira gwe baakazaako the special one Jose Mourinho waliwo ebintu bingi abantu bye batagoberera naye ndowooza bwe naabibagamba olwaleero bajja kutandika obigoberera ddayo okeberenga kompakiti emabega zino ezaafulumanga teepu ojja kulabako ekigambo nnyo bijja kubeera ku teepu nnyingi nnyo music as directed by Livingstone Kasozi kali ku teepu eno emabega ng'ola nti teepu ya gundi n'atali mu kibiina kye ojja nnyo kulaba ku teepu eyo akantu ako wadde tebakagoberera nti music as directed by Livingstone Kasozi kaakati omuntu ayinza okuba nga muzannyi nnyo wa mupiira naye ate kyeki kyegaa nti owalana otya omugaati oyagala otya omugaati n'owalana n'eŋŋano kati yali mutendesi mulungi nnyo owa music tho ye teyamuwanga nnyo budde music kubanga ekisooka yali yategeera nnyo ekigambo ssente kyokka yali musajja muzannyi wa katemba nnyo kubanga tannayingira music yasookera mu kuzannya katemba yalina gurupu mwazannyira nga bagiyita olunyumyaki era vidiyo eyo gye tukulaze ekulaze nti nno yali wa katemba nnyo abeera ku kisenge awo n'alaga ng'ali ne night yes kaakati Livingstone Kasozi afaanana omuyimbi ayimba ebintu bye nga byo bimukolera mu budde obwo era omuntu asobola okumunafuya n'agamba teyali muyimbi wa maanyi oyo y'omu ku bantu abatali serious oba abataludde mu music wabula amaanyi ge mu music gaali mu ye nga ye munda nti asobola okupafominga ekintu awo era bw'oba obuuza ku bantu abaaliwo nga mutudde mu mboozi ey'akafubo naliko ku DMS nembuza Muzeeyi Mukaabya kikyojjukira ku Livingstone Kasozi naŋŋamba nga singa Katonda akuwa ekibonerezo akusooke ku stage owedde n'akikuwanga kibonerezo nti yaba asookawo goddewo ate ng'olaba Mukaabya mu bayimbi abasinga okukyamula stage mwali naye waatukira okugamba nti oli nga singa bakuwa ekibonerezo nti akusookewo oba owedde kubanga ne bwe yali agenda kufa mu bivulu ebyo ebya munno mu kabi nze paka n'essaawa zino bye yapafominga bikyandi mu mutwe okumanya yali munnakatemba nga yali mulwadde kubanga yatuukanga n'akaabya abantu ne bakaaba amaziga n'agala abana abalowooza mbu ngenda kufa balowooza siriimu yannuma nze siriimu tannumangako ng'alumanza abantu ate ne baseka n'addamu n'ayimba ne bakaaba kakati amaanyi ge gali mu ye y'ensonga lwaki nti abantu bangi abazze bafa mu mirembe egyo lwaki bamutegekera sho abantu ne bajja bw'oba oyagala okubuuza genda obuuzeeko mwami Senkubu gaakugamba nti twamusitulako n'ewaka jajjanjabirwa ne bamutwala ku paaka empya ng'awe basinzira omuwa obutunda nti omusajja anaatutuusa ku sheeno nga bakitegedde nti n'amala afa shawo weekoze eki nga temusobola kubagamba nti mujje waakiri ate tumusondereze muziika abantu bajja nga bazze kulaba musajja waabwe gwe baali baagala so
amaanyi ge gonna gaalimu ekyo kya performing era ye yakubanga ennyimba ze ezimusobozesa okuperforminga ku stage. Bw'omubuuza abantu nga mwami William Mukasa eyali omukwasi w'ennyimba yali producer yakwata ennyimba mu studio ya Dipe. Ye kyamujjukirako amujjukirako intelligence mu bivuga. Era alina ekintu kye yaŋŋamba naye gweddayo otandike kuwuliza nnyimba ze owulirize bubaamu obuvuga buba busatu nga bulina meaning. Kati mu luyimba lwa Walukagga lwe yayimba nti Kasozi andeseewo yagamba nti teyasoma bivuga naye abadde abikiza abaddiguli we yajja agenda nteeremu ebivuga ebiri ku mulembe. Yatera wama Walukagga yagamba oluyimba olwo Kasozi yamuyambako n'odduwani. Era ne bwe yali waliwo Walukagga bwe yali ku interview n'agamba nti Kasozi Kasozi ono nze nakoppa abayimbi basatu. Nakoppa Pokafeere Nsengeka n'enkoppa Basudde Ennyanjula n'enkoppa Kasozi empanga y'ebivuga. Kakati awo ye mwami William kyamunyumyako. Kakati nga bw'owandiika oluyimba lwo ne bw'olukomya wano yali mulungi nnyo mu kutereeza ennyimba. Ky'oba olaba era bakugamba nti yali musaale nnyo ku luyimba lwa Ennimiro y'oku Buganga. Nga tamanyi nti nno tukwaniriza ku Kabyanzo Media. Ya wende banga pote kanyabo motiro sirve abendi kanya daga muda kanse ya kwekuna bila banja o baba malaika ebaliona bangwani wawe icho kijyo kubange studio ndio kupetuke nabali baba repare toki sesakala kupanga jasani Yagara ukupanga nibase Nime kusala yagara bako Nesinawe Yagara performance yali mu ssaawa nakivunga kusomeza zaali 18 omwezi ogw'omunaana 1996 kitegeeza gigenda mu myaka 3 bukyanga ekivulu ekyo kibaawo naye ndowooza olaba namungi w'omuntu olabe namungi w'omuntu yali mu kisaawe ekyennakivubo era ndowooza omulala yagezaako okukuŋŋaanya lakedube abantu abangi bwe bato bwe tugendedde mu kuwumulamuko nga twogedde ku nnimiro y'oku Buganga naye nga tetunnagendayo Livingstone Kasozi ekisaawe ky'okuyimba yakiyingira n'essaawa y'omunaana mu 1994 ebiseera ebisinga bwe weetegereza nnyo abayimbi omulamwa gwatandikideko okuyimba gwasembera gwakomekkereza nako obadde ozza okyetegereza desinakyetegereza abayimbi abasinga bw'atandika n'okufa amaliriza na kufa era okufa kwetikka nnyo ennyimba ze kati we yatandika n'essaawa y'omunaana mpaayo teepu eyasinga eyo okutunda mu kuyimba kwa Uganda nkugaye nti tomanyi music okutunda kutya mu ssente eya ssaawa y'omunaana eyo eya bwe ndiba nfudde mu kisaawe ky'okuyimba kya Uganda. Omanyi Kasozi yatambulirangako Favour. Kasozi ye yaleeta omuyimbi gwe bayita Geoffrey Lutaaya. Honorable Lutaaya. Honorable yagenda ku bino ebintu tebabimwogerako naye omuntu bamwogereko ebirungi. Honorable yagenda ku Pride Theatre nga bayise abantu okuvuganya. Kati n'alwana nnyo n'atafuna chance egenda wali ku stage. Kati Livingstone Kasozi y'omu ku baaliwo. N'alaba nga alwana nnyo omuvubuka oyo akole ki agende naye nga bagamba tuggaddewo. Kasozi yali mukambwe muuko n'agamba oli omuvubuka gwe muggalira oli wadde mugamba obudde buweddeyo leka tukole ki tumuwuliremu. Lutaaya wasinziira okutandika okuyimba genda okimubuuze ye yamuwa chance ne gye buli eno. Kaakati ye Livingstone Kasozi nti Katonda yali yamussaamu omutima gwe nga gwa kisa ogutali ku balala. Gwe singa ompa teepu
eyasinga eyo okutunda oba duniya weeraba nja kukubala mu bantu abatamanyi music wa Uganda. Ati mbamu ezitunda ne batatugamba sente zivuddemu. Gwe genda ekikulu ekirungi nti n'abamu kubaakola ennyimba ezo webali. Gwe genda obabuuze. Compact ezo bazikubanga ne bazikubanga ziri empty ng'ogenze kuzirona. Muzeeyi wange yazironanga. Ogenze okunona box 10 otunde azikuba n'akuwaako box egi ezisigadde n'ateekamu ttanga n'akukuba empty nga zayo luli bali babamukolere box 10 bwe batwe bakikolanga nga market demand ya tape bwe ndiba nfudde na kwaliko oluyimba nalweyiso yi musajja watu omukazi amulese onyambe musajja abantu beewaana zi stand naye Kasozi yatukuba stand yako mawonyambe so bwe yakuba buli omuyiba na omusajja noleko omusajja agenda okufencha bakazi bazibu mukazi yamukolimira kakati teepu eyo kumbe paka kati omukyala gyali n'okufumba akyafumba so Kasozi Katonda yalina ekyenjawulo kye yamussaamu nti yalina omutima ogw'ekisa nga mungi nnyo kubanga mu byafaayo bye ye muntu eyalabanga nti gundi agenze eri ekibiina kisiraanidde eri n'akinona naye ndowooza mu njogera ennyangu mu kujjukujju mwami Tom Sserunjoji olumu yamunyumyako yamunyumyako stole baali bava okuyimba kati aba traffic ne babakwata nga bamenya amateeka ga traffic kuba amateeka ku nguudo mangi omenya alina oba liri nga babakwata ne Hamani basudde naye nga ye Livingstone Kasozi avaako mabega bw'atuuka ayimiriza asanga basudde ne gundi baba parking ne Sserunjoji abuuza nti nno bano bakoze ekyavaamu mu mmotoka gundi agamba Tom nti siyaasa gwe yakuba omusajja wa traffic tezawera na dakiika 2 nga Kasozi genda ne banno va wano ne banno kakati yali musajja omugezi kati obugezi obungi obwo ndowooza bwamuleetera ne banno okumuwala n'ennyo kubanga yali muntu ow'olutwe era yakiyimba ne mu luyimba era ne Walukagga yagamba mu olwo oluyimba yagamba bwe yagenda ewa Kasozi baamugamba nti omusajja oyo nga muzibu nnyo bw'onaawona okufa siringi takuwadde n'agamba naye bwe namala otuuka namanya nti nno omusajja alina olutwe kubanga ndaze emmeeme enzebu ey'okuzuula yateresaako Walukagga yagamba yamuteresaako akakadde nga bwakuteresa yeerabira ak'emirembe egyo akakadde olaba tuli mu 2026 naye akakadde muganda wa naye nga ye takajjukira kati ne wayita ebbanga nga Walukagga talina yadde akapoloti n'amugamba mukama wange essente zo ze wanteresa nti eddi bwaziteresa nga sijjukira mbu Walukagga yawulira nga ayagala kufa naye asinga naguzeemu waakiri epoloti kibuuka yamugamba nti oyo kasita oweze omwezi nga tagambye leeta ssente zange eryandye aba tabimanyi aba tajjukira so yalina omutima ogwo ogw'ekisa eri banne. Waliwo oluyimba noola tuweeko ku luyimba olumbe bwe lutudaaza lusampulingemu katono dakiika nga emu olw'obudde oluyimba olwo anyway katusooke tululabe oluyimba olwo lwa olumbe bwe lutudaaza olwa Livingstone Kasozi mulimu version eyalimuko ne Hamani basudde then nembali katete wadde nga mu video ate version eyali mu video eno yote yali Hamani basudde kale oluyimba luyitibwa olumbe Livingstone Kasozi nga ogyeko omugenzi Fire Bongole Lutaya ndowooza ye muyimbi omututumufu eyaddako okwerangirira nti nno alwadde akawuka akaleeta siriimu kyokka ekyewunsa nti oluyimba luno yalukubanga tamanyi nti nno alina obulwadde bwa siriimu oba oli awo ebiseera bye yali tannabufuna simanyi naye ate yayimba ne bayimba ku bulwadde bwa siriimu ng'alaganga ate ye omulwadde anti kyenkugambye nti amaanyi ge ye
gaali mu ye okumanya amaanyi ge oteekeddwa okuba nga wamulabako oba okitegeera nga tewamunyumizibwa buki bunyumizibwa kati buli gwe banyumiza omunyumize yamunyooma bunyoomi naye nga mu music industry ya wano yali mulala nnyo kakati bwe yali omukazi wanyumya olunaku lwe yamubuulira nga bava e Germany nti yafuna akawubuka ka siriimu yali musajja Germany bagenda yali 93 kati akoma wanyumya bwe yatuuka mu ddiiro yagamba mukazi wa yaliwo omukeeka n'agwala n'agaleetayo amasuuka awo nga meeru omukazi n'agaleeta ono ne yeebaka mu ddiiro ng'omulambo n'amugamba mbikka n'amubikka n'amugamba nyumye nga nfudde bw'atyo nga bwambuuza yali asaagirira nnyo n'amugamba onyumye naye bwe ntyo nno bwe ŋŋenda okutunula nga nfudde twalwala dda yabireeta mu ngeri ya busaazisaazi kugamba era nolimbe alujjawo nti nditunula ntya wendibafudde yes nala twalwala dda kati ekyo kyekyali ekikula kye nti yali fane nnyo kyova olaba nti waliwo n'abantu abagamba bangi nnyo abatera okumukontanya ne Hamani basudde naye ebyabaleeterera okukontana gwali mukwano gwabwe gwe balina omungi omanyi omuntu bw'aba mukwano nfunda nnyingi nga basudde ayimba nnyo ku Kasozi ate era nfunda nnyingi nga Kasozi ayimba nnyo ku basudde n'olwekyo baali ba mukwano ogutagambika kakati nukankuwa ekyokulabirako waliwo omwana bamuyita Frank basudde Franka Serunjoji yes kati omwana oyo yazaalibwa mu 88 nga bamaze okukwatagana kati Kasozi ng'ate ye talina mwana ng'oli yandibaddewo Sserwanga nga tannafuuka mwana we n'agamba naye Katonda atuwadde omwana ow'obulenzi ono ye wange mwennyini gwe tufunye nga tuli mu lutabaalo era omwana ono mutuumye Livingstone kakati bwe bamala omutuuma Livingstone basudde agamba okusinziira kyonnyonnyodde tekijjaayo kifaananyi kyekyo kye twagala okwogerako nti omwana owaffe asoose mu lutabaalo kati nze ŋŋamba omwana ono abeere gy'agenda musajja gy'agenda gy'asanga basajja banne kakati era Franka Serunjoji obadde okimanyi nti n'erinnya lye gy'agenda lyamutuumibwa babiri ab'omukwano ababiri nga bakidisikasingako ky'omwana owaffe asoose mu lugendo kati erya Livingstone ne limugibwako n'atuumibwa erya Frank naye nga bamuwadde eribagatta mu kyabwe then ne bamutuuma erya Serunjoji kati abo be bantu abiri abali aw'omukwano lwakuba nti omuntu bwe mwagalana ennyo bwe mukyawagana ate okukyawagana kubeera tayimuzi tu omukwano guli gwe mwali mungi ate n'obukyayi buba obukyayi kubanga omuntu atuuka n'agamba basudde yandinkoze bw'ati oba ne Kasozi ng'agamba teyandibadde Kasozi kati bino byonna abantu bye bagamba ebyabatabula biri opposite nnyo ku kyabatabula ekyabatabula gwe mukwano omungi gwe beerinako omukwano omungi ogwo gutera nnyo okutabula abantu singa wabeerawo akantu akatono ennyo akabaawudde kabaawula nnyo oli bwakuga nti nakyawa nnyo mukazi wange nti yali amwagala nnyo kubanga gw'otayagala tabaako busungu bwakuwa singa muba mukyawaganya Livingstone Kasozi okuva kwe teyawangaala nnyo mu kibiina kya Kadongo Kamu Super Singers kuba gye yakubira essaawa y'omunaana gye yakubira essaawa y'omunaana 89 then n'abeeramu paka lwe baakola lukwata ya mu 80 kinana nga wakati wa 85 ne 86 naye bagikola bw'owulira oluyimba lwa Matiya Luyima olwo olugendo lw'e Masaka owulira nga Katenda amubaliramu ate nga balukuba olutalo luwedde kakitegeeza ndowooza 86 nga olutalo luwedde oba 87 yabala bwe yali ayogera ku luyimba olugendo lw'e Masaka
yabala bayimbi be yali nabo nga bali abaana bange bonna aba super singers nga mbalina Sebatta Katende bonna kati yali abamenya. Kasozi teyaliwa mu gundi mu super singers. Kasozi yajja alina ssente kubanga emirembe egyo ng'okusuubula ebyennyanja nga kintu ky'amaanyi nnyo. Taata we yali musajja w'amaanyi era nga kyamuleetera n'okuzaala abaana abangi kubanga bwe yakuteekanga mu mmotoka ye mwasuubulira ebyennyanja ne mugenda akutwaleko ng'omukyala. Ebiseera emikisa gyabeeranga waggulu nnyo okufuuka mukyala we. Yazaala abaana abasoba mu 50. Kyokka ate omutabani n'azaala abaana batono. Omwana n'azaala abaana batono. So Livingstone Kasozi yagenda okwegatta ku super singers already yalina ssente. So kyamuleetera ebbanga ttono okubeerawo yakola ekibiina kye. So batandika Lukwata atutte Katende amujje mu super singers. Sise Nakku yali mukyala wa Katende bwe bato bayimba n'oluyimba lwa Mpanga. Yes. N'abalala abeegattako Hamani Basudde naye Bamisagga n'abalala. Hamani Basudde naye najja oluvannyuma. Najja n'omukyala ne mwannyina. Najja yes yajja ne mwannyina n'omukyala ne batandika. Basudde yasooka kujja yekka mu kibiina era Kasozi ye yamugamba nti music waffe wano okutambula atambula nnyo ng'olina omukyala gw'oyimba naye kolabo. Kati Basudde n'agenda nabwo agenda oleete ofune omukyala gw'oleeta najja ne mwannyina. Ekintu ekyo yali njagala kubuuzaako mwami Sebatta ekyokuyimba omwami n'omukyala kuba ayinza okuba yatandika ekintu ekyo kyali kibaddewo before kyaliwo Sonko Frida ne Charles naye ate abo baali baluganda ng'era bayimba babiri omwami n'omukyala. Kakati ekintu ekyo Livingstone Kasozi yakigamba Basudde. Kakati bw'agenda okuleeta yaleeta Immaculate Nabiryo n'amugamba ono omuyita otya nti mwannyinaze naga tekijja kuvaayo waliwo bye muyinza okuyimba nga byetaaga obebba toleme bijjayo buki bulungi onengeri gyali mwannyoko okukwatwako ensonga. Kaakati ate Kasozi ne kimwangwira ate eri okuyimba amangu ne Immaculate Nabiryo kuba of course yamulinaako era bo babiri ne bamakingirawo. So Basudde n'aleeta Maria Teddy Nassuwa. Kazi ye maama wa Franka. Ye maama wa Franka. So ne batandika okuyimba bokka. Ne Basudde ndowooza yali yatondebwa okuyimba obwomu. Yafuba yanyikiza nnyo ezo ennyimba oba oliawo ze yali ayimbye yekka. So batambula mu Lukwata bakubye ennyimba ez'enjawulo. Katende abafaako 89 ate nga yali engeri gye yali omusajja omuyivu mu MDD ezaali mutetenkanya nnyo. Be bayizi abaasookera ddala ku MDD department omwaka gweggulwawo mu mwaka gwa 1976. Abayizi abaasooka okugyegattako ye Moses Katende n'olwekyo yali mulungi nnyo mu byemizannyo. Kati ate nga ye Kasozi alina talenti yabyo mu kuzannya nga talina gye yabiyigirizibwa nkugaye nti yali yasoma bya busawo nga ye profession gye yali asoma. So ne batambula bonna Katende afudde olwo wasigadde Livingstone Kasozi ne Sise Nakku batandise okutambula ababiri. Awo Basudde waabeegattirako mu mwaka gwa 1987. Bw'amala obeegattako batambuza obulabu paka lwe baayawuka. Paka Katende n'afa 89. Kuba Basudde yayimba nnyo of course nga bamaze ofuna obutakkaanya nti Katende bewandekera baali babi. Kati tutuuke ku okwawukana kw'ab'omukwano kuba tukyogeddeko nti baali ba mukwano nnyo naye batuuka okwawuka ne batandika n'okwekubira ennyimba nga ennimiro y'okubuganga kuba maama yayimbirako mu kibiina
yali mu lukwata yaliko mu picking guitarist n'abeerako ne mu lukwata kuba nzijjukira nali muto Amani Basudde we yafiira twali ku ssomero basooka Kasozi we yafiira twali Masajja awo tuwangaddewo ssebo twagendawo 96 naye dediyo nzijjukira yali mu muti ne babika yali Ssaalongo John bataddeko CBS ndi omuyimbi Livingstone Kasozi afudde maama n'ayambala mangu awo nali nkyali muto n'agenda n'azika kuba yali mu kibiina kyabwe ate of course obulwadde baali babumanyi baali bakama baabwe wadde nga we baafiira ye yali yavaayo olw'ensonga ze ezimu zaalimu ensimbi n'ebirala naye tonamukubirako essimu n'aŋŋamba oliyimba ennimiro y'okubuganga nti era baali mu kifo nga bakiyita Buganga Basudde gy'atandikira okuyimbira oluyimba olwo naye nga Basudde we yayimbira oluyimba lwa ani abankuseera oba ennimiro y'okubuganga ennimiro y'okubuganga kyenzijjukira nti twali Buganga n'ayimba oluyimba olwo ffena nga tetumanyi kati ne tuwulira ku stage nga omanyi yajja yakwata bukwasi gita n'atandika okuyimba naye nga teri ayinza kisuubira nti yimbaani mukamaawe kati ayimba Kasozi kakati nze we nagenda okuvaayo ng'era tebannaba kweyerula nnyo era gundi Basudde Kasozi yagenda okuyimba akazimba mulumuli nga nze navaayo lwakuba nagenda so nenjira nagikola ku sharing n'oluyimba nenduulya ekikulu kyali kimu nti Basudde yasabika soyinza kumanya gwavuma lwakuba Kasozi oluvannyuma yakitegeera naye Kasozi teyasabika kati nga bw'ogambye nti Kasozi yalimu ne mukulu directing nga lumunyumira nnyo n'okuluzannya yaluzannyako yaluzannya ebbanga ppanvu nga yalulaba kwegamba era bw'oluwuliriza lwogera ku bya bulijjo okujjako ng'oli asimye oluyimba n'ajjayo soosi y'okuluwandiika omanyi ebyo soosi y'okuwandiika ekintu ndala nnyo ku kintu kye kitegeeza bwe oluyimba lwe lutegeeza nsi mwe tutambulira n'abantu butya bwe beeyisa kakati yoono ye yatunuulira ki kye lutegeeza teyatunuulira ki ekyaluleetera okukola ki okuluwandiika era n'ab'omu ku badirekita n'abaatereeza kino tekinyume kino kinaanyuma kubanga ate oba oli awo waaliwo nnyo obukugu yagenda omugamba nti naye gwe oluyimba olukunyumira bwe otyo nga lugwe oba lwe wagambako n'ebigambo nti kino kibeere bwe kiti luyimba ku ggwe kutegeeza omusajja ali akwese nnyo amakulu nga ye ataddewo ago agayabika n'aluwaaga amakulu kati bagenda mu lugendo lwe bagendamu e Germany kuba lwalimu Kasozi Basudde Ssebatta n'omugava Endugwa kati bagenda okugenda ng'olwedde balina obutakkaanya kati ate ne bagenda eri kuba mu kukomawo bakuba n'ennyimba nti Kasozi n'ayimba olugendo lwa Amerika Fred Ssebatta n'ayimba ekijjulo ky'e Bulaaya ate Basudde n'ayimba bye twalaba e Bulaaya kati bakikola batya okuba nti nno bavudde wano kuba abantu okuba nti mubadde temweraga musota ate mutuuse eri ate ne mukwatagana kituuka ne kibuzaabuzaamuko abantu Kasozi bwe baava ebweru teyayimba era mu luyimba olugendo lwa Amerika yakugamba nti biri eby'e Germany Ssebatta ne Basudde babiyimba Kasozi yayimba agenze mu Amerika era yalina ebifaananyi nga yasobola okusanga omuzannyi w'omupiira gwe bayita Maradona era neyekubya naye ebifaananyi era omukadde Flora bimukola bubi okubeera nti ebifaananyi byamubulako ne badisikasinga nnyo Kasozi yavaayo azze n'ekirowoozo ng'agamba nti abazungu batusinga bo omuwandiisi w'ennyimba aba muwandiisi
omuwandiisi muwandiisi n'abaziyiya balala eriyo abalina amaloboozi amasengekerevu ne bakafulu mu kuziyiya kati ye yayimba bw'atyo naye batuuka e Germany mwami Sebatta nga mukama waabo abagamba eno ye chance Katonda gyakoze eki gyatuwadde kyekifaananyi kiri ng'abakutte mu mikono abantu mu ababiri okuddamu okukola ki okukwatagana era n'abawa ekigezo ne basula wamu ku kitanda kimu basudde ne Kasozi abaali tebakwatagana Sebatta abagambye nti musule wamu ku kitanda kimu mu nju emu oba mwette njagala okuvaayo nga mumbuulidde lwaki muganya okukwatagana lwaki muganya okuddamu okukwatagana ab'omukwana abaki ababiri mudde enkya mujje mumbuulire oba mugenda kuddamu okukola mwenna oba temugenda kukola mwenna mugende mumbuulire ne bagenda ne basula bonna mu lumu emu ku kitanda kimu ne bakeera ku makya mwami Sebatta n'ababuuza ku bye nabagambye mwasazeewo ki otyo basudde kyava muddamu n'amugamba ku byonna bye twateesezzaako tukkaanyiza obutakola ffenna tukkaanyiza tusigale nga buli omu akola yekka nze nsigale mu kabuladda yange noona abeere yekka kubanga ye yali agifunye nga chance ebagatta bwe bagenda e Germany era okumanya abantu abo baali bamukwano bwe baali e Germany mwami Sebatta anyumya nti baali bonna ng'era batambula bonna ng'era bwe baseka nga bwe baseka kati bwekyali kibasumbuwa gwe mukwano omungi buli omu gwe yalina eri munne era bw'otunuulira waliwo oluyimba muka kitange gundi eyo oluyimba olwo true story olwa Kasozi okugenda okuwasa omuwala ng'ate mwannyina mwana wa kitange Kasozi naye yalimu olwakafeero ng'amanyi okuyimba ebikwata ku bulamu bwe yayimbanga bibye ng'ate nga n'ogundi akussaamu n'erinnya lyakussaamu ye talinga kafeero nti ye yakwekako nti n'owola Dirisa ssente Dirisa n'otuuka nga tazikuwadde Dirisa ali mukwano gwe nga mugagga n'amuteresa ssente n'omuteresa ogenda otuuka nga tazirina Dirisa Kasozi yamuteresa ssente agenda otuuka nga tazirina ye yali akuyimbanga bw'oli mu Luganda omuntu bw'ati bamuyita n'amwatulira yali talinda nkya kati obuyimba muka kitange bw'olwetegereza yakugamba nti basudde n'antemyako nti emmotoka ya kitaawe esonze bwe bakulaga bagenda babiri kyokka n'okuziika omukyala Nalule gwe bayita Nababi ow'Embiko Jessica Nababi era yagenda ne Hamadi basudde yamugamba waayo afudde ow'Embiko jangu omperekereko tugende tukole ki tumuziike n'olwekyo abantu bano babiri tosobola kubaawula era nze omuntu gwe nkyasinza okunyiigira yakyabogerako ebyo yakyabakoonaganya nga baafa dda ate nga baafa bali konsayiri baddinganye yo yaleeta sitole ezibakoonaganya kuba ne mu kuziika basudde okuyimba yakaaba amaziga mangi kubanga ekyamazima yali mukwano gwe omuntu akujja wano okutwala we baliira omanyi mu nsi muno tulina abazadde ba mirundi ebiri tulina nakuzaala n'oyo akuteeka wa w'olinanga okusinziira okufuna omugaati gw'ogenda okuliisa abaana omuntu tamanyi ki ekyakaabya basudde nga Kasozi afudde basudde omuntu yalowooza ndowooza teyandikaabye naye basudde yakaaba ng'alaba muganda we eyamuteeka awantu oba oli awo awamuwa omugaati nti bafunamu okusobagana batuuse ku kukaanya ate waaviiriddewo abantu bangi bayinza okugamba bya ssente naye ng'ebyabatabula byabanga bingi gwe obadde okimanyi nti omukyala Jane Basirika ate alina oluganda ku Livingstone Kasozi mumanyi
masiya wange tusaba ffenna kati gw'omanyi otya nti n'ekyo kiyinza obatabula gwe muganda wange oganza otya omwo kati ebyabatabula bisoba ne ku ebyo byolaba buli omu yali afudde atuumye munne muganda we kati nga bw'okola kino ate kirina okunyiga ennyo ye basudde nga takyalaba Kasozi nga mukwano gwe amulabanga muganda we so nga ne Kasozi takyalaba basudde nga mukwano gwe ng'alaba muganda we kati obukubagano buno buli omu bwakolera akasobi kalina okunyiiza ennyono so kyekyo so bavudde ebweru Kasozi gye yategeera nti mulwadde German naye alwawo okutugamba baba bagenda 93 n'alugazimenya ate ndo yali yeefaako kubanga obulwadde ebiseera ebyo ng'abantu bakyalina n'okukkiriza nti nno ddogo omuntu bw'ategeeranga mu 93 neyeerangirira yiino eno mu gyali 95 96 bw'akomawo ye n'addamu ne yeekolera ebibye kati ebiseera ebyo waaliwo Taso kati ng'era abantu abeesojja basudde n'akuba oluyimba ggwanga ki n'atandika okugamba Taso funa akalambe waakiri oba abali basinga n'abalamu leero okutiba n'agamba nti oba bandimutemyeko Taso yokyenjo ky'abalwadde oba bateme engalo eno abantu bategeere nti oyo mulwadde oli buli bwalaba agambe nti buli ngalo mwenda yalinnya ku nkandaggo kaakati nga ye yali ye Germany abimanyi ali ku munne ye mu luyimba ye yali tageti gwe yali atagetinga nti anyirira asinga n'abalamu agenda ate kutta bano so bo batambuliza nnyo ebintu byabwe bwe bityo mu music so yatwala ebbanga ppanvu ng'ajjanjabwa Namasuba ne mu Taso Entebbe waliwo ne kyebusaabala oba bayita busaabala Nansing Home awo wonna ng'ajjanjabibwa kati oli kwe kuyimba luli oluyimba yali abagamba n'omuyi asinga n'abalamu okutiba kati okwerangirira obulwadde n'abwerangirira nga wayise emyaka 2 yabwerangirira yeefaako kuba ssebo okutwala ebyo byonna emyaka biseera ebyo nga tetunnafuna bino bya ARVs biki yali mingi naye nga bwe obulwadde ewaka yali amaze okubwogera ewuwe ne basattira jjukira yali yakakuba embaga ne mukyala we Maama Ligani ne bagamba omusajja akubye embaga bwakoze bwotyo ng'ogenda kutta mwana waffe era bakugamba nti bamuliyisa nnyo ng'abafamire naye ate ebintu bya Mukama byewuunyisa mukazi we talwalanga ku bulwadde wali mulamu paka wali era bamukebedde emirundi n'emirundi nga tafunanga ku kawuka kadde tasiriimu kyewuunyisa ate nga kituufu so wayita ebbanga ndowooza n'akiraba nga kyamakulu nnyo okwogera nga bw'agenda okufa awuli omubiri gutandise okunafuwa n'akyogera nga ye bwe yalwala obulwadde bwa siriimu era n'agamba yayogera ebigambo bingi n'agamba ye yatambulanga ddala atambula ng'aganza ono n'oli okutuusa bwe yafuna obwo obulwadde naye n'agamba ne Kafeero yakimbako mu luyimba n'agamba Kasozi ye agamba basudde agamba nti buli asonga mu munno olugalo entegeka y'okufa kola yiyo Kasozi kyali naawe mpaawa ayawula ate ye Kasozi ye agamba nti obulumi bwali bukambwe tebwagala mulala yadde okubulumako ebyo yabiteeka mu luyimba Kasozi agenda ng'asengeka embeera bonna buli omu kyeyali agamba ku bulwadde bwa munne n'agamba nti omubiri nze gwanjiwa olutiko nga Kafeero y'agamba nze Kasozi ye yanzija ebukunja n'embikkulira essanyu ly'endongo munnange bwe namusaba obuyambi teyakaluba kale nnumu omwoyo
kyekyandeeta Kirinnya Lutikko ewa mukama wange okuyamba. N'agamba nti ffe tuli ne basudde kuyamba ono mukama waffe eyamira ekitalo n'ayatula nti agenda tumuwa ssaala ng'omuzira. N'agamba yeebaza abaleese obuyambi Hamani Basudde ne Mukaabi n'abalala. So bwe biti ebyafaayo by'okulwala kwe we bitandika. Kati bw'amala okwerangira nti mulwadde ng'ali mu stress oba oli awo kyamuwaliriza okukoowa ebyokuyimba n'agenda eri ekyabbogo gye yali azimbye ng'alaba kimugwanidde okudda mu kyalo ng'omuntu bw'aneekyawa. Awo aba bizinensi we bajjira abaamulaba mu bizinensi kyono omusajja yeekyaye naye akyali mu bizinensi bamwami Ssenkubuge ne bamunoonyaayo n'abo baakase ne bamulaba nga kimugwanidde okuddamu okuyimba n'alyoka akuba eyo teepu eya bwe ndiba nfudde. Teepu gye tulowooza emu ku ze tulowooza nti yekyasinze ettutumu. Kazi kwaliko bwe ndiba nfudde komawo nnyambe meega nina ennyiike ne kubeerako oluyimba baluyita obutamanya. Kwaliko ekifaananyi kya Kasozi ne keesi. Kati bw'amala teepu eyo n'akuba teepu ne bagatta teepu gye baatuuma Dunia Weeraba. Yaliko ennyimba zaabwe era 6 buli omu bbiri. Kwaliko Lukiya Nabumpenje ne kubeerako Dunia Weeraba ze z'Akasozi ne kubeerako Happy Christmas Kasozi agenda ze z'Akafeero ne kubeerako Namuddu ne Baasi Dunia Part 2 ez'Abasudde. Olwo bakoze ekibiina kye baali bayita Music Triangle. Ne baddamu ne bafulumya teepu endala. Teepu gye baafulumya baali bagiyita Gwe Musika era nga buli omu era alinako ennyimba 2. Kasozi yalinako Ndi Kibuulira Ani Gwe Musika. Basudde yalinako Afirika n'Abakungubazi. Pokafeero yalinako Talina Ttabu naye akutya oluyimba Farida abamu baluyita Farida. Kati n'ateekako n'oluyimba aluyita Kyaterekera. Kati ze nnyimba ze yasembayo zino Mukama Kyaterekera teyazipafominga kubanga ezo ate bagenda ozirikodinga nga kino ekivulu kya munno Mukabi kiwedde. Naye Dunia Weeraba zamuwa Katonda yamuwa chance okuzipafomingako ne banne. Kivulu kya munno Mukabi nakyo kirina program yakyo namba ndoza tulifuna time ne tunoonyako ne ku mwami Ssenkubuge oyo. Omwami Ssenkubuge oyo alina bwino mungi nnyo ku bayimbi abo engeri gye yabawangaalamu. Naye Livingstone Kasozi ono maze okwerangirira mwami amaze avudde mu bulamu bw'ensi eno. Mwami Ssebatta asoma ekiraamo agamba ate waliwo kyanneewuunyisa ku kiraamo ekyo kuba mwami Ssebatta kyali kiwandiike naye yagamba kya ddakiika 2 kati nekimbuzaabuza empandiika y'ebiseera ebyo bamanyanga nti kino kigenda kumala ddakiika bwe ziti nti ono oli ayogera ono bwawandiika anti ekiraamo kyawandiikibwa leero nga 18 Kasozi n'afa enkeera n'akutuka enkeera. Kyova olaba nti mu kiraamo ekyo mulimu bingi Kasozi bye yawandiika ng'ate bifu olw'okuba yali agonze nga byaliko tabitegeera. Kasozi yatuuka n'okuwandiika nga bwe yazaalibwa nga 2 ogw'E12 1959 nga obwongo tebuliiwo. Wamma kyekiri kyasomebwa wali ne boogera ne ku bibiina bye yalimu. Kati yayogera ebintu bingi ebiri mu kiraamo nga si bituufu olw'okuba nti yali avuddeko. Kale oyo Livingstone Kasozi ebirala ebimukwatako waliwo vidiyo
mujja genda ku page eno yennyini ya Kabyanzo Media. Waliwo ebyafaayo bye twakolako ebya Kasozi oyo naddala kulamu bwenga obwakawuka ka siriimu nayogerako n'abakulu nga William Kibuuka yatubuulira bingi nnyo. Mujja genda mu vidiyo eyo eriko nti Livingstone Kasozi living with HIV olabe n'amalaalo ga Kasozi we bamuziika byonna twabiteekako. Abaana mu kuyimba yali yagamba nti n'abaana banga ababiri ngayidde Diana ne Ligani bebokka kati ate oluvannyuma olw'okuba kyaline mu kiraamo ne Sserwanga n'abeegattako. Kaakati mu budde buno abaana abaakagamba nti ba Livingstone Kasozi bonna awamu bali 5. Waliwo omwana oli ekifaananyi bannaye yali yamufaanana nnyo kimaweyo kwakwali eyo y'omu ku bo naye ate tuyinza obutamubala tubala abalala 2. Waliwo eyavayo nga ku boodera ey'e Congo. Kati ate bo eri bo baabawo obudde ne babaaniriza naye ye William Mukasa muganda we yamufaanana ennyo. Yagamba nti tasuubira nnyo nti Kasozi yazaala abaana 2. N'agamba Kasozi ono muganda we yatuuka ekiseera ne yeekyawa kubanga omulembe guli gwaliwo kye bayita stigma. Omuntu banaakulaba batya nti gwe wazaala mu Livingstone Kasozi. Kati abantu abo ne bakweka abaana. Kati ekiseera we kituuka Kasozi olw'obusungu obungi ng'abalwadde batera okuba n'entondo naga kati oyaga nti abatajjanga ewange nga nkyassa temuleetanga bikwa n'olwekyo yakireetesa busungu. So yagamba nti oli bw'ajja n'agamba ndi mwana wa Kasozi weetaagawo okunoonyereza okunene kuba nze ng'eyabeera naye nga muganda we kuba ye gwe yatambulanga ennyo naye nkakasa era nzikiriza nti ateeka okuba nti yazaala abaana ne babakweka bukwesi. Kale ekyabbogo gye yaziikibwa ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogwokutaano. Mutera nnyo okulaba bu vidiyo obo obuliko Bawalukagga, Bamwami Kibuuka, Honorable Vincent Bamulanga Kisempijja, taata wa stock empi. Kale okuziikibwa ekyabbogo famire oba oli awo tekyagikolera oba teyakyagala. Era ndowooza singa taata we yaliwo nga bayongeramu omuliro balina ensonga nnyingi lwaki baali baagala akomewo ku kijje eky'abantu abangi. Balabanga gwe bayawulako balabanga gwe bayawula. Kale ate engeri gyali nti yafa bulwadde buli abayinza n'okitwala obulala. Kale tubatumiddeko Diana Nansubuga oyo mulaba atera nnyo okuyimba ennyimba za kitaawe. Diana Nansubuga Nabitaka. Ne Nabitaka nalyo liri erinnya lye lyennyini. Nansubuga yali ku ssomero. Nansubuga yalijja ku ssomero. Diana yali erinnya lye Diana Nabitaka. Naye bwe yatuuka ku ssomero bino abaana bye bayeeya abaana nga bagamba nti nabisoyiro. Kati okuba yali yeddira Mamba n'alabawo munne eyeddira Emmamba nga ye Nansubuga n'afuna erinnya erya Nansubuga. Kati ate bwe yakula akozesa nnyo liri lyennyini eriri. Era ate era ye Diana Kasozi alina oluyimba lwe yaddamu lwe yatuma Feel Alright. Bali bita hurry up naye nga yalujja mu baluwa ya night. Of course Regan Sematimba mwenna mwebali ne Sserwanga eddala lya Kisiraamu ndyerabidde kuba Sserwanga musajja mu Isiraamu. Gye yakulira mu maka ga Mwami Abudu Kyewalabye. Katwagendako kono w'omukyalo oyo mukyala wa Livingstone Kasozi n'atwaniriza bulungi. Tubagambye nti no tanobangako n'atwaniriza yatuwa ekijjulo bannange
era tujje tufune olunaku tuddeyo tukyalire ku mukyalo oyo tujja kuddayo ne muzungu David oyo tulabe ku mukyalo ebibiina Livingstone Kasozi byayimbiramu bingi nno kati Livingstone Kasozi nkugambye nti yasooka kuzannya katembe ekibiina bakiyita Olunyumyaki ne yeegatta ku kadongo kamu Super Singers ewa Mwami Matiya Luyima Livingstone Kasozi n'akola Lukwata Gita Singers n'ajjayo Katende yali atambulirwako emizannyo gy'amaka ga Sepiriya n'amugjayo naye okumugjayo kwe ate kwaleetera David Kizito okusituka n'olwekyo bw'ava mu Lukwata Gita Singers ne bagenda okukola Kabuladda Professional Singers n'ayimbira mu Kabuladda Professional Singers era bagenda bonna ne mukwano gwe kyekigwe nti baali ba mukwano ababiri ngambirako jjojjo nti n'obubaka bwe muwadde anziremu awulidde abaali ne bagenda mu Lukwata ne bagenda mu Kabuladda ne bakola Kabuladda Professional Singers ne babeerayo ne munne Amani Basudi Amani ava mu Lukwata agenza atandise Kabuladda bagenda bonna basuulawo Lukwata ne bagirekamu Sise Nakwono naye yalinamu obutakkaanya bwe then bwava mu Kabuladda n'akola Kampala Music Stars byebiina byokka Kampala Music Stars kyekibiina kimu kikyaliwo ye Vision Heroes eya Mathias Walukagga ne Pastor Iga mwe yasanga bawalukagga yali ejja ye branding tusiibula akadde katuweddeko bannayuganda njagala okubasiibula era nga neebaza Katonda olw'obulamu bwe yawa Livingstone Kasozi Livingstone Kasozi yaziikibwa Kyabbogo gye yagula obuguzi mpulirayo abagamba nti bamuzaala Masaka nedda yazaalibwa Kampala mukazi ye yamusenza ku kibanja ekyo eyo w'abakazi yagula kumpi ne mukazi we mukazi ye yamulabira ekibanja n'agulayo era n'aziikibwawo azaalibwa Zana asibuka Lubulemezi mu Luweero kale mwe bali kutugoberera basebo ne banyabo ye gwe mukutu ogwa Kabyanzo Media bingi nnyo byojja okubanga osangako gweweekuumire ku mukutu guno ku kamera Katapul abaddeko bulungi ate Nora abaweze naye n'abeerawo mu byuma tusinkane ku olwo mbeere bulungi mweraba tukwaniriza ku Kabyanzo Media.